Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku lwaleero ka video kano kammwe mu abatambula ekiro nga mutambula temulina kimulisa wansi ate nga mutambulira mu bukubo obwo obutonotono. Obukubo obwo bwakwegendereza. Ekiro ky'eggulo nabadde ntambula n'ensanga omutaka oyo ng'asala mpolampola ng'agenda sayidi endala. Bw'obeera otambula mu budde obw'ekiro kyandibadde kikulu n'obeera n'ekimulisa n'obeera ne ttooki n'obeera ng'omulisa gy'olaga. Olw'ensonga kiba kyangu nnyo okulinnya ku mutaka oyo n'abeera ng'akuluma n'abeera ng'akutuusaako obulabe. Nabadde ntambula olunaku lw'eggulo ekiro zabadde ssaawa nga 2:30. Muntu ow'omunda asobola okukubuulira nakugamba nti yimirira naye n'otakifaako. Ebiseera ebisinga ffenna ekintu ekyo tukifuna tulina muntu waffe atuli munda asobola okugamba nti togenda eno. Singa omuwuliriza ebiseera ebisinga osobola okuwona ekyobulabe kyonna kyandibadde kikutuukako, kubanga ebiseera ebisinga siwakanya mutima gwange, siwakanya muntu wange oyo ow'omunda, simuwakanya. Kati nga wano badde ntambula mu budde obw'ekiro nga sitaddeeko ttooki, badde ntambula butambuzi olw'ensonga nti obukubo obutera okubeera ku bikomera kubaako nnyo ababbi abasika amasimu. Kale babbirawo nnyo wembadde awo. Badde ntambula nnyanguwa, omutima guŋŋambye omulundi gumu nti yimirira, nange era ne nnyimirira. Mu kuyimirira omutima ne guŋŋamba koleeza ttooki omulise gy'olaga. Yinza okuggyayo essimu okumulisa ttooki, amaaso gatuukidde ku mutaka oyo, gatuukidde ku musota nga ndaba gutambula gusala gudda sayidi endala ku kisenge. Jjukira akakubo kali ku kisenge kwennyini. Bwe ngulabye ne ŋŋenda ku kamera ne ngukwata, ngenza okutuuka ku kamera ogukwata nga gubadde gusigazizaayo kawuuwo nga bw'ogulaba nga gubulirayo. N'olwekyo kye njagadde obbabuli ekisooka kikulu nnyo okuwuliriza muntu oyo w'omunda. Omutima we gukugaana nti tokola kino, tokikola kireke. Naye ekirala bw'oba otambula mu budde obw'ekiro eky'amazima kibeere kikulu, tambula ne ttooki, tambula ne ttooki, tambula n'ekimulisa wansi mu kkubo mu maaso gy'olaga. Osobola okulinnya ku muntu oyo n'akuluma kuba naye aba yeetaasa, asobola okkuluma. Kikulu nnyo bw'oba otambula mu budde obw'ekiro mu bukubokubo obwo obutono, tambula n'ekimulisa, tambula ne ttooki, kibeere nga kikuyambako. Kuba nze mponye buwonyi mbadde nja mulinnyamu kuba mbadde nsaatuuka busaatuusi, naye omutima gwesibye omulundi gumu ne guŋŋamba yimirira. Ggyayo ttooki, mulisa gy'olaga. Nnyinza okumulisa kwenkubye amaaso kuba ekirungi kye nnina nze mpuliriza nnyo, mwoyo wange muwuliriza nnyo, simuwakanya, kye kinnyambyeko. Era bwe mulabye simukubye, muleese naye agende makubo ge. Ebiseera ebisinga ntera nnyo bagamba nti emisoto egyo ebiseera ebisinga babeera bantu. Osobola okuba ng'okubye muntu waawo ng'abadde yeetambulira makubo ge, gwe n'omukuba n'ofuna buzibu bwa bwerere. N'olwekyo kati omuntu ng'oyo nga bwe mumulabye yuuya aggwerayo, lwaki mbeera mukuba? Simukubye, mulese agende bibye, nange ngende byange. Mukitegeera? Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.